aba NUP tunyumirwa ensi eyo Uganda obwobulamu. Emiguwa gisibye NRM, emiguwa gisibye Winyidolo mbusalamuzi, emiguwa gimusibye. Ffe twabimukwasa dda, we are free, ffe twayingira dda Uganda empya. Mwe mwesibidde mu nkadde, kanywemu n'olwekyo babiri. Ffe twabala obulamu butambula nga bwe twabubala NUP. Abeera mu ffe tubonaabona olaba nono nesiba mu kibiina ky'abaandi. Nkugambye kati olutalo duli wakati wa Winyidolo ne NRM. Gundi amubuuzizza Andrew Mwenda, sebo weddeko. Senga omulala aveeri n'agenda agula ettaka muwakyoli, oba lyansikirano oba lya famire, naye ne wabaawo amuguza mu mateeka n'alundirako ente ze, abeera bye. Gwe ng'olina amayumba e Kampala, kyogamba wabba ettaka lya Buganda, ne ŋŋamba weebale Yesu, weebale Yesu. Bitabuse olutalo wakati wa Museveni ne Ssaabalamuzi Winyidolo lweyongeddemu ebbugumu. Ensonga zivudde ku kubba ttaka lya Kyoli. Kigambibwa nti abakyoli balumbiddwa abalaalo be batamanyi wa gye baava, wabula okwagala okuvayo beekubira enduulu. Mwami Museveni yasitukiramu n'agenda mu bitundu bya Kyoli okulaba gutya ogubadde. Bw'agenda okulaba ogubadde, yavaawo nga akkakkanyiza abakyoli n'abagamba baleke abalaalo, oli kasita abanga ettaka lyasenzeeko akakasibwa nti yaligula. Alundireko ente ezo okuggyako yekka ali ku ttaka ly'ataagula yaba ayamuka ebifo ebyo. Wabula abakyoli bavayo nga tebakkiriziganyizza na mwami Museveni nga bagamba nti ekisooka ettaka ly'omwakyoli teritundibwa, kubanga ettaka lyabwe lya nnono, ligoba mitendera. Si buli muntu nti ojja kuva gy'ovudde ojja ogula ettaka okolereko ky'oyagala. Osobola oddipangisa naye tokkirizibwa kuligula. Kyova olaba nti abakyoli basimba amannyo nga bagamba tetukkiriza muntu n'omu kwemoolera ku ttaka lyaffe. Olwaleero abalaalo babasensedde babamalawo. Kyannaku nti abalaalo abagenda tajja na nte 10. Bayinza okugenda n'ente ezisoba mu 100 wabula nga ziriko abalaalo era abasoba mu 100. Abantu abo bonna bwe babukala ku ttaka tebaagala kulivaako. Kyannaku nti abakyoli tebasobola kugoba abantu abo ku ttaka lyabwe, ensonga y'okuba nti abalaalo bajja n'ab'emmundu ababakuuma. Kyaleetedde abakyoli okwebuuza nti abalaalo be bayingiza ku ttaka lyaffe tulowooze nti bava bweru wa ggwanga Uganda. Kale bwe baba bava bweru wa ggwanga Uganda nti gye bali baafunzeyo tebalina we baliisiza nte zaabwe, ab'emmundu ababakuuma bajja nabo okuva gye bava. Ani avunaanyizibwa ku mmundu mu ggwanga? Avunaanyizibwa okugaba emmundu, kitegeeza yaleeta abantu bano era n'abawa obukuumi basobole okwekuumira ku ttaka lyaffe. Abalaalo basitudde enkundi era akyaleese ne Ssaabalamuzi Winyidolo olw'okuba nti naye mutuuze w'eyo. Kyamuleetedde okuva mu mbeera n'atabuuka n'agamba kino ekintu ekiri mu Akyoli si kya bulijjo. Abalaalo abasensedde ettaka lyabwe si balaalo-laalo nga bwe tulowooza, wabula bateekwa okuba nga bano bamodani balaalo. Kitegeeza nno nti abalaalo abali ku ttaka eryo waliwo abali emabega era nga yabawa obuvumu nti mubeere ku ttaka eryo, bwe mumala okubukala bannyiniryo mubabuzeeko emirembe ekitundu bakibalekere. Nga tebagambye nti tebagenda kukkiriza. Era bw'owulira bino olutalo lubaluse wakati wa Ssaabalamuzi ne mwami Museveni. Ssaabalamuzi alumiriza mwami Museveni nti teyamanya nti bijja kuba bwe bityo. Ye yalowooza nti balaalo-laalo aba bulijjo, wabula bagenza okulaba nga abalaalo abali ku ttaka ly'abakyoli tebasoboka ggobwako ku ttaka eryo lwa nsonga yakuba nti baliko amaanyi ag'enjawulo ge batamanyi wa gye bava, era nga baagala bamanyi amaanyi ago bagajjawa. Kampala mukadde poloti 23 paka ku poloti 25 zonna bazitwala awo ku muzikiti omukulu. Bino bye bimu ku byo. William Street poloti 30 bagitwala. Bukwe Hoima waliyo ebyobugagga byammwe babitwala. Lubasi Jinja eryo ettaka lyammwe balitwala.
Mijera Bururi batwalayo. Entebbe opposite Victoria Mall batwalawo n'ebirala bingi. Kati omugagga wa Reino yalina ssente akuna matata. Njagala omusiraamu azuukuke leero muleme kwebaka bwe mugaana aba Reino be batwalawo. Aba Reino bwe njogera Reino ndowooza mukimanyi akuna matata. Be bagenda okugula ettaka ly'Obuyisiraamu. Mulyoke mutuule mwebuuze enkuba yatandikirawo okutukuba okuva lwe mwatandika okusula mu buliri bumu ne Museveni. Enkuba bwe yatandikira okubakuba mujja kujja mu ambuleera ku mpaka. Basooka ne batwala abasiraamu ne musirika, ne batta abasiraamu ne musirika, ne batta bamasheeka ne musirika. Kati n'ettaka balikimye. Kati nze mbawa ekyawandiikibwa abasiraamu. Mugende musome ba Ssekabaka ekisooka essuula 2 mugisome. Va ku lunyiriro olusooka n'okutuuka nga ku lw'omukaaga tosomako nnyingi nnyo. Somako ezo mukaaga zokka zikumala. Abakadde ba Isirayiri ne bagamba Akabu, tokkiriza so towuliriza. Ekiba kibe. Tewali kuwuliriza Benikadadi kyatugamba. Ne mugamba mbu musumanyi mugezo mu court of appeal. Akabano ke kabatwalako ebyobugagga byammwe era ke kali ne mu court of appeal. Temuddayo. Temuwuliriza so temukkiriza. Buli lwe mujja okusaala mujje n'amajambiya ku Odi Kampala. Buli swala mujje n'amajambiya mujja kusaala. Buli awa ekyobugagga kyammwe muteekewo edduuka ly'amajambiya. Ekyo kye kiwangula Benikadadi. Bwe munaawuliriza by'ayogera, Reino yegenda okubeera awali ettaka ly'Obuyisiraamu mbabuuliridde wano. Kubanga ye mubajje temumubala ne mu bintu byammwe tajja bbeerawo. Consider him dead. Obutwa yabulya obulala n'abwambalira mu ngatto. Tugenda kulwanirira Obuyisiraamu. Mbabuulidde. Eryo joogo abakristaayo we munaatuula nga bawalabanya Obuyisiraamu bwabumaliriza ajja kudda ku bakristianizi. Era njagala okulaba naye Intelligence Council mwafa. Njagala okuwulira bannaddiini bonna mu ggwanga, buli ddiini, buli nzikiriza yonna ng'erwanirira kino. Naye ne bwe mutaakirwanirire era Obuyisiraamu tebujja kuggwawo. Mbuzaali biliyoni 3 kati zifuuse 18 mu obukadde pulaasi obwo bubbi. Kanveeyo eyo. Twali tutereza eggwanga mu mwaka gwa 2021. Winnie Dolo n'ayimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka. Olwo nga Museveni asitudde obuyinza bwonna bubawadde. Bwonna. Nga asitudde obuyinza bwonna bubawadde. Lokeeki ye IGP. Assistant. Oranya ye supiika. Winnie Dolo ye Ssaabalamuzi. Ebintu byonna babitutte. Ne balyoka bayimirira mu kkubo tetusuula gavumenti yaabwe. Kaakati olutalo luliwo. Wabula bannange. Abaganda bagamba ekinaakulyako amenvu kisooka kususa. Ekinaakulyako amenvu kisooka kususa. Olwo olugero lwewaffe Mawokota. Nga mubadde mususa mu kyamenvu
tasobola kususa erisooka tasobola ddirya amenvu 10 agasooka bannaye nawe mwangu okususa amenvu bannaye muli wano muzanya omusajja wali gwe omusajja asobola muli wano mutudde butuuze mu gyokugira egonde wote muganda gwange asusaayo nga gaago bw'atandika okugali lwokakasa nti teyazze kususa kaakati nno olutalo luli wakati wa Ssaabalamuzi ne Museveni mwakukuta mu kalulu omwana wa kamera n'akwata Winnie Dolo ng'akukuta agenda mu State House mu ssaawa mu nnaku z'obululu bateesa ow'oku kamera z'oku nguudo in fact oyo omupoliisi baamutta eyali mu control room eyali gundi komanda w'olwo olunaku eyali akulira olwo olunaku oyo omusajja baamutta eyalirizinga akatambike ka kamera z'oku nguudo ezo ez'okugundi ezaalaba ng'agendayo lwaki Winnie Dolo kati Winnie Dolo yagambye this is not no mubalaalo nze nali ndowooza nti bano abalaalo abakwerege these modern balaalo Museveni's ministers and generals UPDF generals bebaagala okubba ettaka lyaffe yagamba his excellence Kyagulanyi twala omusango gwe ogutwala kale genda mu pulaani B wagamba olina pulaani B ojja munoonya his excellence ojja munoonya nkakasa Winnie Dolo kati weetaaga Kyagulanyi owakana oyagala toyagala banjagala kwekweka kwesimula nti yonna enzijukira nti mbubeereyo nga mungeya wulira his excellence Kyagulanyi fe abamutiika ebyaffe tetulina mugugu n'ogu abalokole ffe tuyimba sina amigo wa jinsi ya Yesu wange ya jinsumulu sina amigo wa jinsi ya Yesu wange ya jinsumulu ente byali binsi bya Yesu wange ya binsumulu amigo wa jinsi ya ekyamagero kyange kiri wano aba NUP tunyumirwa ensi eyo Uganda obwobulamu emiguwa gisibye abenaremu emiguwa gisibye Winnie Dolo Ssaabalamuzi emiguwa gimusibye ffe twabimukwasa dda we are free ffe twayingira dda Uganda empya mwe mwesibidde mu nkadde kanywemu n'olwekyo babiri ffe twabala obulamu butambula nga bwe twabubala NUP abeerale muffe tubonaabona olwaba nono neesiba mu kibiina ky'abandi nkugambye kati olutalo duli wakati wa Winnie Dolo ne NRM gundi amubuuzizza Andrew Mwenda sebo weddeko senga omulala aveeri n'agenda agula ettaka muwakyoli oba lyansikirano oba lya famire naye ne wabaawo amuguza mu mateeka n'alundirako ente ze abeera bye gwe ng'olina amayumba e Kampala kyogamba wabba ettaka lya Buganda ne ŋŋamba weebale Yesu ate eyo si diversion lutalo lwennyini kubanga wansi mwakyoli abantu basituse okulwanyisa abakyoli kati balidas abava mwakyoli balina okurespondinga ku nnaku eri mu bantu baabwe ekyamazima bafa kati nabo basooka ne babikwekereza ne babibuzaabuza naye amaloboozi gabatuuseeko be bali mu ofiisi ennene they have to respond naye balimu omuguwa gwa Museveni kati ye saawa mulabe Bestman ng'alwana n'omugole nga ne Metroni akuba omugole ati gwe wamulayiza si gwe wamulayiza Museveni lwalayira twasaba essaala ne tugamba Mukama nga bwe babikoze era nga bwe babikoze era bwe batyo bwe baba kakati gwe sirika eyalayize kati alwana agambye nayogera n'oyo musajja Yoweri Museveni namugamba si president Museveni namugamba
bayibuli egamba Yekosafaati eby'omu mirembe ekyokubiri essula 2 abaana b'omu nsozi z'e Seyiri abaana ba Amoni n'abaana ba Mowabu bagenda ne balumba Yekosafaati kabaka wa Isirayiri ne bamulumba omukuba n'agwa mu maaso ga Mukama n'abagamba mumukuŋŋaanye abakulembera okusinza n'okutendereza babakulembere mukkirire nze ngenda okulwana. Winnie Dolo n'afumita Museveni n'afumita Winnie Dolo, gundi n'afumita Andrew Mwenda n'afumita Mau n'afumita Opio n'afumita Ongwen n'afumita Museveni Kaineruga ne beefumita. Bayibuli egamba Isirayiri n'etuuka wali n'enyaga omunyago n'etambula n'ekoma w'ewaka nga tefiiriddwayo muntu n'omu naye ng'abalabe baayo bonna baweddewo. Ekirimu NRM ate you see the version aba obulumi buli mwakyoli basirikidde ebbanga ddene ng'akyoli eyimiridde ku strike machine nga ly'eddoboozi lyakyoli n'akakoolu Oluganda abasajja zitukola bubi, abasajja zitutta, abasajja ziri wano. This is called Malalo coming here. Nabuze basajja ziri nga omusajja akeera ku omusajja n'agezako tunnyonnyola mu Luganda strike machine. Omusajja n'alwana n'atunnyonnyola kuba tetumanyi Luzungu, alina okwogera Oluganda ate netamanyi Luganda, tetumanyi Lukyoli, n'asalawo agezeeko atutegeeze nga Kyoli yonna ebibegabega eri ku bibegabega bya strike machine. Waliwo n'ono omwana Lakwena yemu mubannange Lakwena wange ali ludda. Lakwena sikyamulaba oba yabaaki Lakwena wange naye kati munnange munoonyeze Kirakwena kyange mu kigambo ekinoonya kati munnaye nga babiri bokka be beetisse Akyoli region Odonga Oto bamaze musuula ne yeegattako ate yalinamu ebyobufuzi byali mu kuzannya nabagamba Odonga Oto alina ekibiina kyayagala okukola mu Northern Uganda era rumors ezo zatandise okufuluma. Alina ekibiina kyayagala okuggulawo nga kyakulwanyisa Nuupu Tesala Kaluma. Nuupu yabasookayo anti Nuupu musaayi gwe guggwamu yaafuwa. Nuupu musaayi gwe guggwamu yaafuwa, gwe guggwamu yaafuwa, toyina bwogwewala. Mukitegedde bulungi? Kakati olwo nalwo mu Lulinde Abayisiraamu Sheikh Muzaata yabagamba mugula amajambiya era Katumba Wamala oyo nani ne Felix Kulaije Felix Kaweesi ne bagamba nende baneeto mugula amajambiya ffe weetuli. Kaweesi taliiwo, Katumba tasobola kusitula mutwe kyokka ebintu by'Abasiraamu byonna babitwala. Katumba yabagana okugula amajambiya, Sheikh Muzaata yabawa solution ne mugiyita ey'okusaaga. Kati ejambiya mwina kugiteeka nga wuzu nga bwe mukola wuzu buli lunaku buli ssaawa buli luvannyuma lw'essaawa ziizo bw'otyo n'ejambiya erina kubeera updated buli ssaawa. Temugenda kujulira mu kooti yonna. Eyo kino kye mulimu jihadi. Jihadi tebagikanyako. Mugende musome omusajja wamwe naye mwe Bayisiraamu mugende musome omusajja gwe bayita Uthman Dan Fodio ow'omu West Africa awo yakola jihadi zaawo mu West Africa bamuyita Uthman Dan Fodio. Genda osome jihadi z'omu West Africa mulimu ba personalities awo naye gwe nsinga okujjukirako obulungi Uthman Dan Fodio. Bamansa Musa baani ojja kulaba Obuyisiraamu kye butegeeza ng'ozannyira ku mmali y'Obuyisiraamu naye Abayisiraamu bonna baabata ne bamalawo. Baali batta bannammwe nga mutudde. Okumanya Abayisiraamu mmwe muli bazi. Museveni ayinza okukkira ku makya n'agamba siddamu balaba nga musaba ku Friday temuddamu kusaba bantu mmwe musobola n'okulekera okuddamu okusaala ate awo we mulaga.